Gatugenzeeko eggulu weekend twagimalira ndowooza lwali lwa abategesi b'ebivvulu balina enteekateeka wiiki ewedde okumiitinga minisita. Enteekateeka n'etatambula bulungi ne balinda ne bagamba nti tugenda wa General Salim Saleh ku Lwomukaaga era baakeera ne bagenda eggulu ne batuukayo bulungi. Kati no ebyaggweera ng'abategesi abamu bakubiddwa emiggo bubi nnyo. Waliwo omukulu yayogera ebigambo wano gwe bayita Norbert Events. Norbert Events yaliko mu kalulu awe Makindye akamyufu k'NRM ne bamukuba bubi nnyo mu bukaawu n'avaayo ng'agamba tayinza kgenda ggulu. Bamuwanguddeko obuwanguzi bwe yagezaako okubira General Salim Saleh nga takwata. Era yayogera bw'ati mbukaawu ono gwe baakubidde eggulu yayogera bino. General Salim Saleh toddamu kumbuulira ali General Salim Saleh okuwa miliyoni 10 akweba seggula emyezi 3 nodeno nolimba sisobola kunda ggulu okufuga abaana bange bonna sisobola kunda ggulu bugenza wa General Salim Saleh naye bakayo emyezi 3 gape miliyoni 10 kati mwebazeeko mweba General Salim Saleh sensobola kwebazaako bwena kwetagidde mu bwetaavu tiwanyana. Haya basi ebigambo ebyo ng'abimaze ku Lwomukaaga baakedde eggulu wa General Salim Saleh n'abategesi b'ebivvulu. Ekibatwala kiri kitya? Bo bagamba nti gavumenti yasindika ssente mu Federation y'abayimbi mu ssako y'abayimbi okubayambako mu nteekateeka eyo. Bo beebuuza abategesi b'ebivvulu bo nga tebafuna zaabwe ate nga bagamba abategesi be bategeka abayimbi. Abayimbi tewali ategeka, omuyimbi teyeetegeka. Bo bagamba okusinziira ku Abitex Kikofiira. Norbert Events nga bw'omuwulidde kati nanyiga biwundu ngezezaako munoonyaako eddoboozi alisitudde bw'ati abamukubye akyabajjukira newulira ye yagamba tajja kuddayo wa General Salim Saleh eggulu. Kati awo ogusalira ani? Mbebaza mwenna abambeereddewo kyalo omukisa guno okwebaza tiimu yannyambyeko okukomawo e Kampala. Olunaku olw'eggulo ababaddewo afande enkojjo yalagidde abasirikale ba General Saleh tebabanzite kati bangoze okwefujja bwasoose ku Kwacholi eni kati baba banzirusaawo awo era abasajja bazze bannondola bakakuwoteriwe nabadde nasuze eggulu nali nakava mu motoka nabo nga bali ku motoka endala ya patro emabega nenge bonna bali muleeya batuuse bankuba bampisiza bubi bambuuza neitaani mpisiza bubi nnyo mpisiza bubi ekyanyambye batuuse okunkuba nga nabo abantu bwe bali kati tebannemeddeko nnyo sewulira bulungi. Kati awo nadinda muganda wange yamperekedde nenga yasigadde ku hoteri yatuusa ntaasaawo nebandeeta nekibigabega kyonna kiringa ekyamenyese n'omukono. Mwebale mwenna pozimu abagamba nti nabakozi bubi muli bantu bazibu just kubanga embeera sina mbeera ginataddewo yonna ojje kati bbo okunteekeko embeera tandise kutabuka ng'afande enkojja nnemerako ti ng'afande enkojja ng'omuntu aninako obuzibu nenaleggulu era yali angobaganya mu woteeri kuba gino yali yamuwa ssente zokkirya alinga biyu zaawe. Kale baba Norbert Events oyo gwe batimpudde bapromota babagobye eggulu Abitex. General Salim Saleh yamugambye nengezaako okulaba gwe eggulu eno yamugobye mu lwatu. Norbert Events oyo ne kati Norbert Events oyinza omusaasira oba kuba yagamba tadda ggulu eno wange tonyumiza wa General Salim Saleh toddamu kumbuulira ali General Salim Saleh okuwa miliyoni 10 akweba seggula emyezi 3 nodeno nolimba sisobola kunda ggulu okufuga abaana bange bonna sisobola kunda. Haya sibwe yagambye Abitex agamba atya ulira Abitex atandise bwati notunda mu kamera nga planning eggwanga lino ebintu byaffe ssente zaali badde z'abapromota ate eziwadde abayimbi nga ebyenjogera wano ate Ramadhan Ngobi ate byayogera kyovula line eggwanga olusi otabulwa oli ateekera abantu nga tamanyi nabateekera kale
yoyo nno Abitex agamba nti Jeno bamuwandiikira okugenda era zaabadde ssaawa 5 nga batuuse. Jeno mukumuwa ekitiibwa twamuwandikidde ntumugamba nti tugenda kujja ssaawa 5 tuli tugeetiyo. Ndowooza n'abitwala kubanga engeri gye mbadde ntambula naye nga mukwano gwange ng'omuntu wa Jeno mu music industry abasinga bakwano ayina emikwano mingi music industry. Ndowooza n'alowooza nti ebintu byakusaagamu. Zaagenda okwira ssaawa 5 nga ekkubo lino lirina bonna bali ekisaawe manya asobola opposite n'ekisaawe eggulu ng'abantu abapromota basoba 205 ne bateekawo lodi block nge bajje notulengerawo tuli ku kisaawe naye wajje notulengerawo mu maaso balinga ku city oil bageze okulanga embeera yeeyongedde ne basindika military ne basindika police twali tuli awo akulira issue side zeggulu mukyala naye basalako wabula abazze omuyambi wa Jeno Salim Saleh yabawoonize ne bagamba Nobert Events gwe muleese. Naye omuyambi wa Jeno Salim Saleh yasoose okujja n'agamba tayagala kulaba kwani ku Nobert nga mukama waffe ng'obusungu bungi tomugamba wano tazze nga baka twizire ayinamu side bbiri kansala wa NRM gwe babba akalulu kale. Abitex agamba nti Kenzo bamukooya olw'ensonga yabakuba olukokola ewa Jeno. Tutusiise emyaka 4 nga tugenda eggulu ne tubeera eyo gitunywa caayi Jeno n'atuwa akacaayi ne tulya n'avaayo n'abasiruza 5-3 ne tuvaayo nga ffe tumanya tupulaningira ekintu ekinene ne batuvuma tusabiriza ne tugamba ku lw'omulimu gwaffe n'ateekamu affe biliyoni omuwe $50,000 zimukolere ne tugusalawo ne tusente ne zijja te n'ozikwata n'oziwa abayimbi gwe balowooza nti bebakuwagira. Eddie Kenzo bamuwadde obuwabuzi ba music industry n'atandika okukambula obupalepale bw'abakazi bamuleka okutumanyiira. Eddie Kenzo manyi bapromota baasudde ebivulu bisoba ne 10 bapromota 10 nga baguddero oyo Eddie Kenzo. Yoyo Abitex obusungu bw'eggulu obuwulira naye byabijjeeyo bw'atyo. Abitex agamba Jeno yasumuludde order bakwate buli bambaleesa abali eggulu. Abitex oba yayiseewa kyava agamba nti tebantiisatiisa kuva 2 nze ntambula nammwe nga tumutunuulidde nomugamba Jeno ndi kirabika Jeno muwambi ndi under attack naye bamenye emisango emeka balina baddewo omujasaawo n'awandiika trespass okulemesa abantu okukozesa ekisaawe yabyogedde byaddaawo era mutima nemanya nti tuli bakwata abantu bonna yakozesa ekigambo vacate abantu bonna bali mu ggulu bonna baveemu kyali ekigambo kya luzungu n'abagamba ne bano bonna mubakwate mubasibe mutegeeze military mutegeeze iso nti ama under attack jukira babayogera wali ba order bakola ki nga bawandiika omuggo ne gunyooka babadde bagenze kukola ki kufuna sente bwe bagenda bwe batyo Jeno yabagobye. Abitex yawonye atya kuwawaabira abo abakuumi abakubye Nobert ate tugenda kubawaabira ng'abantu tugenda kuwaabira bakamanda baabo mamita mwesigwa n'enkojjo omuyambi wa Jeno Salim Saleh n'abo abakubye kubanga obutambi twabwe uyu mwana bamukubye sikankubuulire baba kunkwatako baalindidde mu kaveera enkuba gye bakubyemu Nobert baba kuginkubamu ze baalindidde mu kaveera kano ke bateekamu ennyama n'enkofiirayo. Aya basi kati Abitex omukulu yakugobye oba agamba mu lwatu bayawudde ne Jeno Salim Saleh. Abitex olimba yagamba nti abe yangambise musinguzi kuva n'olwaleero enkolagana yange naawe eweddewo ekigambo ekyo nze sifaayo nkolagana yange kuggwawo kasamba nga nwanira omulimu gwange era nze sikolaganangako naawe Jeno ottatta n'omulimu gwange nga naawe bw'omaze emyaka 4 nga mufuga eggwanga lino nga toyagala buli muntu yenna agezaako okujja ku gavumenti eno ojjayo n'ag'omubuto nange bennwaniriro jangako wuwo kukola nkolagana ojja omulimu gwange ogumbeezaawo ogusaabe ettoomi zinabala mmeka bajja agamba nti ye teyatawaanya nagenda ggulu lwaki ekinnuma mikwano gyange gyagana okubuuka abasajja bano that's why nze tonda baggulu nakyogera ku lediyo kuno nti bajja event gambanga nti amaalo bagatunda banka oyo okusalawo kyolifuuka kiva muti sirida mu kintu kirimu Jeno Salim Saleh omukula omuntu otuuka ekiseera gale badda n'okola nalabye ejjooga eggulu kino nkyogera nze mukasaali funsi banzikaseta bajjo baakubye Nobert nkojo muwala wa Jeno Salim Saleh ekyo baade bakatuuka ku geeti bamugamba oyo tugenda mukolako baali ku geeti ya Jeno Salim Saleh
security nekola olukujjukujju ne bagamba twagala bakulembeze bameka Abitex ne Keti ne bakola ki ne babalimba bamutudde ku Acholi Inn hoteli ya Genotema akolera Jerusalem Sale ekyabatwaza ku Acholi Inn nga basobola okunonya Robert bamunyigira kubanga yabadde mu lukwe olukubwa kati Abitex bayingidde wa Jerusalem Sale Robert najja ku Acholi Inn tawo security nekola okwayo